Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku lwa leero nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Nze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lifaanana litya, baliyita batya. Olunaku olwa leero nkuleetedde eddagala eriyitibwa akawulira. Akawulira bwe kato bwe kafaanana. Akawulira ddagala ddagala bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga akawulira ako oba akawulira ebiseera ebisinga bakakuumira nnyo ewaka. Bakakuumira nnyo ewaka, tebakakuumira ddala nnyo, era abamu abasinga baakasimba mu bukebe butyo obubeera obukebe bwa nnomi, emikebe gya langi mwe batyo batera obusimba. Abamu bakawanika na waggulu wa nnyumba ne kabeera nga kaleebeeta. Ennyumba ezo ezibeera ennyimpinyimpi, akawulira ako bakakuumira nnyo waggulu nga kaleebeeta buleebeesi oba wansi ku mbalaza. Naye ekizibu ekibaawo ng'okakuumira ku mbalaza ezo, babubba nnyo, babubba. Omugenyi ajja ng'azze kukyala wakasangawo ku lubalaza nga kali mu kabaketi ng'ako, akabba n'akatwala. Babubbira ddala nnyo nnyo abantu olw'ensonga nti tebulabika. Akawulira ako tekalabika ate nga ddagala nnyo nnyo nnyo. Okusookera ddala akawulira kalungi nnyo mu kkateeka mu kyogero ky'omwana omuto. Akawulira kalungi nnyo okkateeka mu kyogero ky'omwana omuto. Omwana oyo abeera ajja kkula mu maaso eyo wanaaba akuze ajja kuba kwegamba ng'awulira bazadde be, awulira abantu abakulu. Kwegamba kirungi nnyo okkateeka mu kyogero ky'omwana omuwere, kakolera ddala bulungi nnyo. Era n'ekirala osobola okkawaako abaana abo abato abakula myaka 5, myaka 2, myaka 6, 8 obawaako ne banywako tekayina buzibu. N'ekintu ekirala omukyala osobola okkawa ku mwami wo abeere ng'akuwulira, era naawe omwami osobola okkawa mukyala wo naye abeere ng'akuwulira, era naawe omukyala osobola okkawa omwami wo, naawe omwami osobola okkawa mukyala wo, nga mwenna mubeere nga mwewulira, nga buli omu kyagamba munne nga munne amuwulira. Ekintu ekirala kalungi nnyo mu kujjanjaba amatu. Singa obeera nga towulira bulungi, ng'amatu go galinga agaziba, nga tegawulira bulungi, ng'owuliramu kitono, osobola okukozesa akawulira ako, kaba kajja kuyamba. Ogattamu eddagala eddala, ofuna ekigogo bulungi nnyo, ekigogo n'ofuna akasaana, n'ofuna obumuli bw'akasaana, n'ofuna n'obumuli bw'olusambya, n'ofuna obukoola bwa mubiri kamubiri, n'ofuna n'akawulira, n'ofuna ne kayaayaana bulungi nnyo, n'obiteeka mu kigogo. Obiteeka mu kigogo obizinga bulungi nnyo n'obivumbika mu kyoto. Bw'olaba nga biyidde obisikayo n'obeera ng'oddira otuzzi otwo l'otonnyeza mu matu ago, otonyezaamu otuzzi. Kijja kuba kikuyamba ggwe atawulira, amatu go gajja kuba gagezaako okuwulira oba okutereera mpola mpola. Ekintu ekirala era osobola okuba n'omwana ng'alina amatu ge gavaamu amasira. Ku bulwadde obwo oba okuva ng'amatu malwadde, ng'amatu gavaamu amasira munda, era osobola okukozesa akawulira ako okagattamu eddagala eddala. Osobola okugattamu era obumuli bw'olusambya n'akawulira kennyini, era nabyo n'obivumbika, obiteeka mu kigogo n'obivumbika mu kyoto. We bijja eyo beera nga obinyiga ng'amazzi ogatonnyeza mu kkutu ly'oyo omwana omulwadde alina obuzibu bw'okubeera ng'ava amasira mu matu. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Akawulira ako kakola bulungi ku nsonga eyo ey'amasira, ng'ogasseemu obumuli bw'olusambya. Kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Naye obirinda ne biwolamukko n'olyoka otonnyezayo amatonde nga biwoze. Okitegedde bulungi nnyo. Ekintu ekirala akawulira kano bw'obeera okanywa kayamba ku bulumi. Ng'obadde olina obulumi ewantu wonna, kalungi nnyo mu kukkakkanya obulumi mu mubiri. Akawulira ako ng'obadde okanywako tekalina buzibu. Osobola okkakuba mu juyisi bulungi n'ogattamu ebintu ebirala eby'enjawulo n'obeera ng'onywako, kajja kuba kakuyamba okugoba obulumi mu mubiri. Bwe kityo bwe kiri akawulira kajjanjaba ebintu bingi kye mulina okumanya. Kajjanjabira ddala endwadde eziwererako ddala. Kalungi nnyo mu nsonga ez'enjawulo, okusingira ddala ffe tukatunuulira nnyo wano mu kyogero ky'omwana omuto, era n'okubeera ng'omwana omuwaako, okubeera naddala abaana abo abalina eggumi nga tebawulira bazadde baabwe, osobola omuwaako omwana oyo n'abeera ng'anywako. Bwe kityo bwe kiri kalungi nnyo, kayitibwa akawulira. Bwe kato bwe kafaanana ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Tutunuulidde ke bayita akawulira, bwe kato bwe kafaanana
bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.